Kadama TV mukimanyi nti no bakadaama balwala nnyo ku mirimu gye bali mu Bawarabu ate oluusi ne babeera nga tebafunye kujjanjaba kulungi, oluusi ne babeera nga babawa panado yali yafuuka panado. Kadaama n'alema okubeera ng'afunye obujjanjabi bwe yali badde afuna nga bamuceekinze bulungi. Kadaama ono alina amagezi g'ayagala otuwa era ge tujja okwogerako nga ye agamba nti bw'alwala akwata essimu n'akuba e Uganda n'abagamba bagende ow'omusawo, batuuka ow'omusawo e Uganda eno n'amunnyonnyola omusawo kiki ekimuluma. Bw'annyonnyola omusawo kiki ekimuluma, omusawo n'awandiika eddagala okusinziira Kadaama kikyamugamba ekimuluma. Kati eddagala eryo lyakwata n'agamba babboosi be eno gy'ali n'abagamba ndi mulwadde naye mbadde nsaba mungulire eddagala bwe riti ne bwe riti ne bwe riti. Ekintu kino kiyinza okuba kirungi nga kikolera Kadaama ono, ate kiyinza okubeera nga kiyinza obutakola nnyo lwa nsonga nti buli bw'olwala kyalibadde kirungi n'ogenda ku check up, n'ogenda oba ku blood count ne bakuggyako omusaayi ne bakuceekinga kiki ddala ekikuluma. Nti wano oyinza okunnyonnyola, omuntu oyinza okugamba omutwe gukuluma naye ng'omutwe guva ku bintu bingi. Oyinza okuba olina infection, oyinza okuba ng'olina pressure, oyinza okuba nga weebaka bubi, kugamba bintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga bikuleetera omutwe ogukuluma. So bw'onnyonnyola dokita oyinza okufuna chance ne babeera nga akuwadde eddagala ddala oba n'asuubira nti kino kye kikuluma. Naye ate oluusi babeera tebakuceekinze. Ngenda kubawa example ya infection nnyingi ate era infection zijjanjabwa amadagala mangi. So tekitegeeza nti omuntu bw'obeera infection nti eddagala erinajjanjaba infection oba ey'owansi ate ligenda okubeera kujjanjaba infection eri mu musaayi. Kaŋŋambe nti muyinanga nnyo okumanya nti signs oba symptoms ziyinza okubeera nga zeefaananyiriza naye ng'ate ggwe ekikuluma oteebereza kiteebereze. Ky'obola nga kibeera kirungi nnyo omuntu n'ogenda mu ddwaliro ne bakuceekinga. Naye ate ne Kadaama ono kyakola abeera naye ataasa bulamu. Kuba kibeera kitegeeza nti ogenda okukola ekyo okubeera nga njogedde ne dokita w'e Uganda, abantu bano bagaanye bampa panado naye tebategeera kiki kinnuma. Ye kimukoledde kuba buli bw'akuba e Uganda ne bagenda ewa dokita eddagala lyamuwandiikira nti lino lye lijja okukolera, babboosi be ne baligula eddagala eryo limukolera. Kati tusooke tuwulire Kadaama ono ye akikola atya. Halo nnya buli Kadaama TV. Kasuubire nti gy'oli mulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutufaako okutulwanirira. Naye nga nze endowooza yange eri ku bawala ffe tuli eno tuli ku kyeyo. Olaba nga boosi wo oli mulwadde nga boosi wo takufaako, ky'oba okola kuba Uganda essimu. Nze Kadaama TV nalwala omusujja era gukyalimu tegunnaba kuwona bulungi. Okuva omwezi ogw'omusanvu nina omusujja. Kati wano oluvannyuma lwa wiiki singa 2 emabega nga bwenyiza nfuuwa musaayi, kifo kyeminyira musaayi gye gikola ki gye gijja, naye nga bakuwa panado bagamba ndi mulwadde kubanga bakulaba buli lunaku okola ki okeera okola. Kati lwali lwa jjuuzi ekiro ne nsindikira brother wange message ne mugamba nti ngendera ku kiriniki bakumpandiikirireko eddagala ompeereze, ne mubuulira ebikola ki ebinnuma. Brother wange teyali mubi era mu kaseera kennyini ako n'agenda. Bwe yagenda n'amusindikira eddagala eryo ne bagenda ku kiriniki nga tewali. Awo ne basirikamu. Baddamu ne ngamba omuwala kuba waliwo omuwala wano eyasoma obusawo yamala, muwala we omukulu. Ne mugamba nti munnaye nkola naye ndi mulwadde munfeeko. Kati awo ne bampa omwana ne tugenda ku kiriniki ne mbuulira abasawo ekinnuma. Omusawo n'ampa ki eddagala. Naye nze kye ŋŋamba abaana abo, oba ng'oli mulwadde naye nga tebakufaako, kuba Uganda essimu bagende ku kiriniki obuulire omusawo ekikuluma. Omusawo awandiika eddagala eryo balikusindikire.
owe boosi wo nga baliwandiise mu luzungu obiwe boosi wo basobole okufunira eddagala eryo ly'oyagala. Bannaye muleke okwekalubya. Nze mbadde ndi bubi kino mbawulira, mbadde ng'omusujja gw'onnuma naye nga ndi bubi. Kati ennaku ze zino bbiri ndiko bulungi. Mwebeereremu bannammwe, mwebeereremu. Tolwala kube Uganda simu. Sindikira boosi we eddagala lye bakulagire bagende ku kiriniki bakufunire eddagala okozese owone.